ebya Jenkins ne Spice Dana nagambye katandika butandisi wano ku SMX Media ogenda ofuna full details kyokka ate nga Eddie Kenzo nsanyuse nnyo wengudde katambi kano konze kankaleetera abantu bakalabeko omanye abantu munyumirwa nnyo ebyonoonese than ebintu ebirimu omulamwa ngudde katambi ndowooza kati batutandika nako nedda ke tubatusembayo katusooke Spice Dana ne Jenkins olutalo lwabwe lwatandikiriza mpolampola naye we lutuuse olutalo lunyinyiikidde to the extent nti Spice Dana atuuse n'okukola video n'atuteramu Jenkins ffenna gwe twesunze okubeera nga tulabako Jenkins gwe yatadde mu video olemwa ate Spice Dana bw'atyo we yazudde n'ebyama ng'omusajja ali mu kubeera nga muwala n'omusajja ali mu kubeera nga agamba Spice Dana tamanyi kuyimba ng'omusajja ali mu kubeera nga asaba Spice Dana waaka good waaka naye yali ayimbyeko naye Spice Dana yatutegeezezza nti ono omusajja oluyimba lwakamalayo myaka 6 olwa Jenkins ku YouTube myaka 6 naye ku myaka 6 gye lumazeeyo lulina views mutwalo gumu 1,239 Spice Dana mu myaka 6 kyokka te Spice Dana oluyimba lwe olwa siri regular olwakamalayo omwaka ogumu luli mu miliyoni 10 ndowooza owulira enjawulo oli oluyimba lwali mu kusaba ono waaka tolina waaka biki singa oyimba tujja tandika okwogerako twagala waaka olinobeeramu ne waaka biki tomanyi kuyimba ye oluyimba lwe yayimba lulina abantu views omutwalo gumu kyokka ate olwa Spice Dana atamanyi kuyimba ana views mwaka gumu alina views miliyoni 10 kwegamba n'ogamba Uganda olemwa naye nga Spice Dana luno olutalo sofa lulimu golo nga 7 ku 1 7 ku 0 simanyi bulungi odds nga we ziyimiridde naye sofa zandiba 7 ku 1 oba 7 ku 0 naye wano ku SMX Media ffe tugenda sigala tubaleetera updates kamu n'oluyimba lwa Spice Dana lugenda ofulumira wano ku SMX Media ogenda beera ng'olwerabirako kubanga ataddemu omusajja mbu afaanana Jenkins mbu yandibanga ye Jenkins mbu o Uganda olemwa eyo nga tuvuddeyo kaneno ka video kamazima kanyumidde nnyo nga nsaba naawe kakunyumire Cindy Freddy Sebata Chameleone Palaso abayimbi ab'enjawulo ono yagenze asala mu comments zibakolanga ku muyimbi Eddie Kenzo nga mazima ga Katonda abantu tuyitirize nnyo okuspreadinga love than hate oye mugambo gwe batokomuka ku Eddie Kenzo naye nga na wano ku SMX Media nsiba mbagamba oye katafunanga mukisa gwogera na Eddie Kenzo 1-on-1 gwayinza okujajinga Eddie Kenzo gwayinza okugamba mbu Eddie Kenzo tasobola kino naye olifuna omukisa ogwogera ne Eddie Kenzo 1-on-1 ne wali kuwayo eddakiika 5 oba 10 mazima ga Katonda mwezi eddakiika ojja kubeeramu n'ekyokuyiga eky'amaanyi akatambi ke kano agenda ne Kenzo for Afrima buli interview gye yalinamu yansikanga omukono n'angamba come for this interview because when atukayo bali tebamanyi nga ye bamanyi so buli we yali mu kamera ng'agamba sindikola ki jangu so for me I simulate as a selfish person at all. Interview muyingiramu only Africa's biggest. Now kubira nangamba yangu wayambala come and do the interview with me. Nze nagenda ko gravity gye namujje waabwe nantwale wa mama we nga basula mu one room. Bali basula mu room ejo. Ye basista be mama we biki karumu kamu ng'obuuka myala nga ne bobana gali tetuukayo. Ngabo babo anajja wana ngenda kujanga ne kubanga kitine takaliati kayatika ne mano wono kyali wange kwede mbera na yejo akwali mu awakule nume edi kuwe mini mono ngena chambo nyolugendo Eddie Kenzo abamu tebannamanya nti muntu wanjawulo naye muntu wanjawulo naye bw'olaba n'abantu abakulu nga ffe tutandise okumukisaamu obwesige nti omusobozi alabika ajja kusobola weewaawo bino ebyawano kati ebya Uganda nga wobiraba buli omu aleeta ekintu ne bwe kiba kya mugaso olaba waliwo abamu abavubuka bakiyita kukikuba butujja kikuba naye tajja kubika nze kyendaba ku lwange mwenyumirizaamu nnyo omulenzi oyo Eddie Kenzo si lwakuba ava buddu naye lwakuba muyiiya mugezi